Omwana ono ategerekese nga ye Brian Mukasa tumusanze ku poliisi y'e Busia nga yeekebejjebwa abasawo baayo okwetegereza embeera mwali. Ono kumpi omubiri gwe gwonna gujjudde ebiwundu ebyoleka nti aludde ng'atulugunyizibwa. Asoose kutulaga bigere nga byonna kuliko ebiwundu. Waliwo n'ekiwundu ekirala ekiri ku ngalo ze ate nga kiraga nti kipya kubanga kizimbye. Atukyusiriza n'omugongo nga nakwo kuliko ebiwundu, so nga bw'oweetegereza omutwe nagwo guliko ebiwundu nga bw'ogukwatako gubootaboota. N'amannyo ge ag'omu maaso agasinga tegaliimu nga kigambibwa nti byonna biva ku kutulugunyizibwa. Tebamuwa mmere, taata we yamukuba omubiri gwonna kuli amannyo temuli, omwana alina max, torture max omubiri the whole body. Jjaja w'omwana ono Godfrey Mayende atubulidde nti muzzukulu we yali yatwalibwa kitaawe ayitibwa okutulugunya ng'agamba nti agenda kumutwala ku ssomero, wabula kyamwewuunyisizza okumukomyawo ng'ate ali mu mbeera mbi. Nakinga omwana n'amuberesa omwana we abeere naye mwana muno emyezi kitole kibiri sinewunyisiza olwaleero ne bankubira esimu bati si mwana ibalanga batochugo mwihasi weta bongo aleeta omwana namusukunaawo niyeruka musikyahana waawo ninolerango neunjira omwana esisasindire esihongo muno nabona nga omwana embeera kyayembi nakinga namwira mudwaliro nga muhanwa muuma meno. Kati poliisi etubulidde nga bw'egenda okwongera okunoonyereza ku nsonga zino era evunaane ali emabega w'okutulugunya. Abantu abenyigidde mu bikolwa bino mujja kukwatibwa musimbibwe mu mbuga z'amateeka. So ekikolwa ky'omuzadde ono okutulugunya omwana ono tukivumira ne sekuvumira yenna, era poliisi yaffe e Busia eri mu kukola bwezizingiro okulaba nga omwami ono ava mu bitundu by'e Sikuda mu Busia district akwatibwa.